Yes, mpola mpola tukwaniriza natera ku mukoto gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Amanya ne Dobos Bampitantambi Jimso Dinamo Nchboya Maxude Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti osubscribinga, we are subscribinga, ate na watana bakuba nti osubscribinga, kikasero bene nti osubscribinga tambule fenna mpola mpola. Olunaku lwa leero tukuletedde baba oba omusazi w'enviiri bamuyita Mati Baba. Ngono omusazi w'enviiri yabadde asala bebekulu enviiri. Waliwo olutalo olugenda mu maaso wakati w'ono omusajja ne bebekulu kugatta ne famire ye, era alangidde bebekulu okulya embizi, okumumanyiira n'obwavu n'obukopi. Era agamba nti bebekulu y'omu ku basajja abakyasinze okubeera ababiri mu industry eno. Bebekulu oli fala, oli musiru, you are a fool. Musajja ono yabyogera. Atukwaniriza ate natera ku mukulu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Subscribe kwatana bakuba nti osubscribinga, ate nawe ya subscribinga ngamba kikasero bene nti osubscribinga, atukene mu maaso mpola mpola, then tambule fenna. Olwadde mino okuba nti oleka comment yo mu comment section, then tufuna opinion yo ku nsonga zetwa tutaddeyo, kubanga your opinion is very important. Era nga byonna opinion yezo comment section is opinion zo ziba tezikwatako, era nga byonna eba opinion yo. Olunaku lwa leero tukuletedde baba amanyikiddwa nga Mati avaayo agamba nti bebekulu y'omu ku basajja abakyasinze okubeera ababi mu music industry ya Uganda. Agamba nti omusajja tategeerera ddala, mukopi muzibu, mubbi, lukulwe, tayagaliza, alina fitina, alina n'omuze ogw'obutasasula. Nti bebekulu yes, y'omu ku bantu abaagala okwessaawo, y'omu ku bantu abaagala okulaga abantu nga bw'alina ssente, naye ng'ate ngoze mu mazima ga Katonda mu ggulu okutandika okumupimaapima. Ssente zonna z'alina si zize, mbu ssente za taatawe, za Museveni ne mukyala we, mbuje mwavu muzibu. Omusajja ono avuddeyo agamba nti aze asala bebekulu enviiri ne mukyala we kugatta famire ye, ng'era ogatta abantu baze asala enviiri bali abantu 12 mu myezi 6 gy'abasalidde enviiri. Bebekulu teyasobola kuba nti amusasulira nga aze abasala ku bbanja. Omuvubuka ono agamba nti yatandika okusala bebekulu enviiri lwakuba nti yali atandise omusala enviiri nga bakyali. Bebekulu n'atandika okuba nti amulaga nga bwalina ssente empitirivu, nga bw'omanyi baserebu ba Uganda bwe bali nti yes, baagala okulaga nti munnange balinamu. So bebekulu yatandika okuba nti awo omuvusajja ono amanyikiddwa nga Baba Mati akasente akawerako mpola mpola, era omukulu ono yakakwata. Mukulu ono mukwata akasente kano yagenda mu maaso n'okuba nti yes, akolera ku bya ssente, era nga bebekulu yamutegeeza namugamba nti gwe buli kyoyagala ngenda kikuwa, era buli woyagala ngenda kutwala, ngenda kusasula ssente ze batakusasulangako wantu walala wonna. Mu kusooka bebe yasasulanga ng'ayita mu maneja we amanyikiddwa nga Josh, naye tujjukire nti ennaku zino last year bebekulu around December yagoba maneja we amanyikiddwa nga Josh namusigiza ne Mutabazi. That means nti omuntu eyali asasula Mati yali yagenda. So bebekulu n'atandika emizeje egy'okusalawo kuba nti oba oli awo anyaga abakozesa bebekulu. Bwana nno olutalo luvaawo lwa bebekulu kuvaayo kulaga nviiri mpya ze yasaze somewhere, n'okulaga abantu nga balina ssente ng'enviiri byazisalidde obuwanana yes, sibye obuwanana, kumbe ng'ate waliwo amubanja. Nvuko nagamba nti abanjiza bebekulu okumala emyezi emyezi 6. Bebekulu mu kusooka yamusasulako emitwalo oba bebekulu ku miliyoni 3 ze bamubanja, yakwata emitwalo 35 namusasulako. Wanono olutalo lusituka mu lockdown nti bebekulu babadde bamukolera, naye ng'ate omusajja ono tafunamu. Omusajja ono naye abadde n'ebizibu bye ng'omuntu. Jjukira landlord amubanja, naye anonyayo akasente mu nnyumba, ayagala yeebeezebezeewo ng'omuntu, yeekanga nga akasente bakalidde, yoba nga akasente bakamusasudde, ekyamuleetera ennyike mu mutima oba olya n'okuba nti anyiigira bebekulu. Era nga Mati Baba yamaliriza akubidde bebekulu esimu namugamba nti owaaye
Uncle Moses Sali msadba ku kasete ke kubanja be kuli amugamba nti tolina sente z'omanja oba wangamba ogenda kunsala enviiri era bwe nakusala enviiri nakuletera abantu bange obasale ndi wakusasula wendyagalira so tonteka ku pressure bebe kulu mu bintu by'okusasula muzibu Andre yamwanikira ennyimba namuproducingira ennyimba eziri ziizi oba wasibukawa nesigaddewo omukulu ono Andre yamubanja yes Andre bali bakanyiza sente zenjawulo nga Andre enene problem y'ennyumba bebe kulu yakwata ku mitwalo oba zaali meka yakwata emitwalo 8 nagisasula dadi Andre n'agamba Josh Jimuono nkoyo kubanja bebe kulu ebimu kubimwawudde n'emikwano egisinga obungi egiri very important music industry bwe butasasula bebe kulu ajja ng'omuntu naye n'amala n'akyuka bebe kulu y'omu ku bantu ku bayimbi b'emmanyi abatasasula era bw'oba oli eyo ng'okola n'abayimbi bebe kulu okola naye tasasula ate bw'atandika okukyukira akyukira ddala n'atakuluma bebe kulu bw'atandika okutraumatizinga akuduulira n'akukudaalira n'akulekaawo nga gwe tokyali muntu bebe kulu yabikola ba remix bebe kulu yabikola akasajja kano ke yawa emmotoka n'akajjako bakayita ka producer Kariwid n'aba blueprint bonna Henix Touch bonna bebe kulu yabayisa kulitalaba bonna bamubanja video ze neza Rema nesigaddeyo teyazisasulanga so bebe kulu yoyo omusajja avuddeyo Baba Mat agambye nti ogamba abantu ng'oli wa NRM ogamba abantu ng'okolera silent majority ogamba abantu nga b'olina omutima omugabi kumbe ng'olina omutima gw'omukyafu ddala gujjuddeko nekoli musajja mubi nnyo ddala Baba Mat yavudde n'agamba nti bebe kulu nsasula ezange gwe ogamba abantu ng'olina ssente naye nga ate tosasula yes bebe kulu avudde n'agamba nti nze oyo fala simumanyi sirina budde bwe sigenda muddamu family yange baba yagisala enviiri yebale kuba nti agisala naye sina kyemwagaza byebyo bifeewa bebe kulu tugenda wa Khalifa Aganaga Khalifa Aganaga lubadde olunaku lwaleero ajoyininze NRM era ng'alina ensonga ze zawadde people power netandise okuba nti etagala era nga mwenna abali ne Bobi Wine nsubira ke kaseera okuba nti mumulaga nti ekintu kisiika mpola mpola kuganya manya ndebo sampita ntambi kimuso tugenda kutuusako Khalifa Aganaga akogata nebe yogedde ngava mu people power olunaku lwaleero bintu bingi ebitambula mu business entertainment industry Uganda kugata ne political yes oba jibateka political affairs eze Uganda amanya ndobozi bampita ntambi kimuso you can follow me on Facebook, Twitter and Instagram. Now msajja mukulu amanyikiddwa nga Sadat Muchibi oba Aganaga Khalifa Aganaga y'omu ku bantu abavaayo ne bajoininga people power era nga bazze bakola nga ba activist ebiseera ebisinga bano nno bajoininga people power lwa Bobi Wine era nga Khalifa agamba nti y'omu ku bantu abagenda ne bayimbira Bobi Wine nga tanabana kutandika kibiino kye kya people power ne Nuupu wali ekyadodo East ng'atwalibwa manager we eyali manager we amanyikiddwa nga Emma Kaos ebiseera ebyo anti ye mu kugenda okwagira Bobi Wine yagenda kuwagira chaliwe era Bobi Wine byatandikawo ekibiino kya people power yagenda kuwagira muyimbi munne oba oliawo batandika okuba nti batuusa eddobozi y'Abannayuganda kyammazeemu amaanyi Khalifa Aganaga agamba nti kyammazeemu amaanyi okulaga nti ate omuyimbi gwe bawagira anafuya abayimbi banne Khalifa agamba nti Bobi Wine bamye Jose Chameleone yes flag ye Uganda or like flag ye kibiina okujja ku balodi mayor ng'abagamba nti Chameleone talina credentials oba talina busobozi bujja ku kibiina ekyo Khalifa agamba nti tebaagala kuwa Jose Chameleone just man because bamanya nti Chameleone ali powerful ate alilavuli okubasinga so batandise okuba nti bamuzanyazanya era Khalifa agamba nti ekyenno tekyali badde ensonga wabula Bobi Wine kuba mwaganya abantu abo abakulu okutandika okuba nti batugomya abavubuka abato bagamba nti tebaagala kuba bayimbi maanyi mbu baagala baweeko Bobi Wine yekka era nga yes omusajja mukulu amanyikiddwa nga Sadat Muchibi oba Khalifa Aganaga avudde n'agamba nti oba omuyimbi gwe mwagala okuba nti enyikira mu byofuzi ali omu ye Bobi Wine abalala tubaveeko naffe
katutule tugende ewalala. Era ng'olunaku lwa leero Khalifa amitinze abasajja okuva mu NRM ne boogerezeganya ku nsonga wajje zigenda mu maaso. We twogerera ssaawa zino Khalifa Aganaga atali mu kibiina kya NUP, takyali wa People Power, ali yagenze dda mu NRM, yesoze NRM, era ng'agamba nti aba People Power tebalina nsonga emconvincinga kugigendamu. Atujjukire nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Sadat Mukiibi aka Khalifa Aganaga yayingira mu NUP era nalaga interest ze ez'okwesimbawo ku byobufuzi mu Lubaga North, mu Lubaga South ewa Katolu Bwama. Wano nno aba NUP bamumye se bayita flag oba bendera okuba nti agibakwatira aba NUP ne bagiwa omuntu omulala. Ekyanyiizizaawo baoliawo Khalifa Aganaga anakuba emmeeza. Khalifa agamba nti mwe muba mugamba mubaba Bobi Wine agamba nti abakulembeze abato kyekera abakulembeze abato bafuge Latifu Lukago Bakatolu bamana basigaddewo be bato bayagala bafuge eggwanga, oba bagamba nti abayimbi tebali suppose kwesimbawo mu byabufuzi. Bobi Wine muki? Yes, Khalifa agamba nti abantu ba People Power bananfuusi batandise okuba nti badownplayinga abantu oba oliawo abalyongedde ku kibiina amaanyi, batandise okuba nti babazanya kanemu kanabiri. Era nga wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Khalifa Aganaga yegobye yes mu People Power, yazze mu NRM. Aba People Power bagamba tuwonye kasajja gwo obadde kanyampi obadde tuwagira kibiina. Omuntu wagira ekibiina abeera atya? I think this is high time abantu babaweko opportunity besalirewo, abantu babawe chance, muleme kuyisaamu bantu maaso, because olwaleero bugamba nti Jose Chameleone omumye card lwakubanga Mukatuliki ate nga mu Kampala mujjuddemu basiraamu. Awo nsuubira oba osasodde mu ddiini era oba tobazeemu bantu abo magezi abalala, obeera okulesa enjawukana mu madiini. Abogamba nti Jose Chameleone tali famous mu international, ali famous mu East Africa, ng'omuntu gwesimbye naye ne Kamuli ewaffe tebamumanyi oba oyisizaamu omuntu oyo amaaso, naye ng'ate byebyo. Khalifa Aganaga agambye nti yakoye ebintu by'okumuyisaamu amaaso, tayagala byakumumanyiira. Aba People Power mulimba, amwagala just kukozesa bukozesa bayimbi olwokuba balina influence, bwe mufunamu ne mutandika okukyuka. Alangidde Bobi Wine okuba nti ayendosinga n'okuba nti awagira ba Mathias Walukaga, bakabako, ba Geoffrey Rutaya n'abasigaddewo, n'atandika okuba nti amanyiira legendary artist amanyikiddwa nga Jose Chameleone. Era agambye nti Bobi Wine musajja si mwangu naye ate amusonyiye, naye agambye nti abantu abali mu NUP beefuula ba NUP naye nga si ba NUP. Wano nno abantu abasinga kibagambidde nti abantu abatandise okuba nti bakuba NUP bali munda, era nga bajja kukola ekisoboka bagobe abantu abalina omugaso, balekemu abasobola okunafubya ekibiina. NUP by 2026 bagamba mu enabatalina maanyi ye mission yaabwe bali mu NUP, beefuula ba NUP nga si ba NUP. Bigambo bya Khalifa Aganaga. Nkubuuza, ebadde decision ntuufu Khalifa Aganaga okusulawo NRM, okusulawo NUP nagenda mu NRM oba kawani? Kiki kyoyogera ku nsonga za Bebe Cool obutasula kyaliwe abadde amusala enviiri? Kirungi kyeyakoze oba akomererwe? Nkugamba bw'oba ogamba Bebe Cool akomererwe, agenda mu comment section atekewo. Bw'oba ogamba nti Khalifa Aganaga ogenda mu NRM akomererwe, bambi genda yes mu comment section tekawo Khalifa Aganaga akomererwe. Bw'abanga yes yakoze kituufu, genda ogambe nti Sadat Mukiibi 2021 kugambye amanya gange bampita Ntambi Kimso, omukutu guli gumu Uganda mu Kamoli, tukutuusako ebifa mu Kampala Uganda mu entertainment industry kugatane current affairs. Nkugambye 2021 eri mukumpi, abantu batandise okuba nti basaatira, era kiseera mubeere nti mwekomino mpolampola tubabe updates mpolampola. Byebyo ebife wa Khalifa Aganaga kugatane Bebe Cool, betwala misinde, betwala speed. Khalifa olangidde Bobi Wine kugatane n'aba NUP kugata People Power.
okuba abakopi abananfuusi n'abasigaddewo era agambye nti bano batali bambwa nnyo. Simanyi gwe kyogamba ku nsonga zino nga bw'oziraba naye ng'ate azireke mu comment section. Akomererwe Khalifa oba yes Sadat Mukibi 2021. Bye bye. Bampise Ntambi Kimso.